mulabye omugambo we gutokomoka nti ate Dr. Sefuko ayingidde amagye, ayingidde mucaka akoleyo training gy'akozeeyo asooka avuma omuntu nga tewaliiwo amukuba ku mukono ne ŋŋamba ti omusajja agenze magye luli eri abadde nga abavuma talinaako ranka, abadde abavuma talinaamuko mucaka abadde abavuma nga ne mu ringi bamuwangula Dr. Sefuko bamukubaziri erize nnyini we balwanagana ne Mick Sims tufane kyokka ate kaakati musajja wattu agambye kangende nnyingireko ku mucaka agenda akoleko by the way mucaka oba wabwereere nsuubira wabwereere omuntu osobola volontiyaringa n'ogamba kangende nkoleko ku training eringa ng'etandikirwako ey'okuyingira amagye we bibeera bikunyumidde obanga steps osobodde okubeera ng'ozisukkaawo ng'oapulayinga n'okuyingira mu magye naye nsuubira mucaka wabwereere bwensuubira ali for free buli munnansi yenna waddembe ogenda participatinga mucaka ne companies ez'enjawulo bamanyi okugenda ne baparticipating oba ne bakolayo exercise bwensuubira okusinziira kutegeera kwange kampani eyinza okujja ng'MTN negamba ffe tuli abantu abakozi baffe oba executive tuli bameka tuli bantu 125 twagala kujja tuyisizaamuka mucaka tubeereko ne basics z'okwedefendinga ka training akatinitini mwana watu nga mugenda mukampinga yeyo weeks zammwe 2 nga baba training nga muvaayo nga muli physically fit nga omuntu abeera ayagala kuyisaamu eggaali nawe n'obwantu bw'osobola okubeera nga otandikira mu mentality yange nze wekitowe ngamba naye simanyi mu reality oba wekitowe kiri so abantu baddembe okugenda ne bayiga mucaka buli muntu yenna waddembe okujoininga amagye oba military force yonna oba security organization yonna kasobera nga okwalifyinga ku ebyo ebisaanizo yabeera bataddewo mu ggwanga lyo gy'osiguka si mu ggwanga eddaata oba wano ng'oli munnayuganda ogenda oyagala oyingira amagye g'e Tanzania oba aga America awo qualifications ziba zikyukamuko okusinziira naye mwana wattu twetegeke otuvuma mwana wattu nga tewaliiwo amukuba ku mukono nanti connections zibeera ziri nnye omwana Dr. Sefuko